Saba Chris Evans otugambye erinnya lyo gy'obeera gy'ova naye totugambye ku mukyala ekyomukyala si kyembadde ntunuulidde essaawa zino nabiyingiramu kaawo 2013 awo nenjagala mbifeeko nnyo abakyala ne bankola bye bankola nembiwummula nga ndaba bagenda kutta kaliya yange ate nga olina ekitooto kinene kubanga nze bwenjagala nsobola n'okulekerawo okuyiiya ebyimba omuntu bwanyiiza ennyimba zinnemu okuyiiya nembeerawo nga ndowooza mukazi neŋŋamba nonno kati bino webituuse kansooke neesetinge nziguse kaliya yange okitegeera so ekiseera kinaba kituuse nja kubayita mubalage naye ate era ne bwenaabasibalaze si nsonga nnyo gyemuli kubanga omukyala aba wange simanyi lwaki mutufuukira ekizibu mbuwasa sigwe gwe bagenda okukuba empi gwe bagenda okuzikuba sigwe gwe bagenda okuggalira ebweru kuba nze nayinako omukazi nga n'okukuba kitegeera naye abantu bonna abampikaapika nti wasa sebikonde tebyabatuukako byatuuka ku nsi n'olwekyo ekiseera bwe kinaaba kituuse era nja kuwasa era nja kubayita naye nze mpiringa nnyo comfortable ng'omukyala wange nyanze nga si wa mawulire Zani Brown navaayo okumusiima bulungi bw'okuba nti ye mukyala asinga obulungi mu Uganda mu bayimbi ogutali musango namusiima busiimi era kyendowooza nti abantu ffenna twandibadde tugenda mu maaso netusiima bannaffe Zani Brown amaze emyaka gyonna naye era akyakubisa abawala abaakadde ayinza okuba amaze emyaka nga 7 mu kuyimba naye bano bonna abaakajja emyaka 3 bonna olaba batandise okukola ki okukendeera mu ndabika kitegeera otunuulira omuwala eyakajja myaka 3 ng'olanoga omuwala ng'asiiwusi naye ate olaba nti siniyawo ate Zani ng'ate amukubisa kitegeera so kwe kuvaayo okumusiima aye ne bwemba mumwagala oba mumukwano era ezo nsonga zaffe bibakwatako kitono nze lwe nasooka okulaba Zani najugumira bwenti kubanga nze nali sikkiriza nti omuntu asobola okulungiwa okutuuka kwekyo tegedde ensonga zo ndaba oba si gwe ndaba ezo si ensonga zammwe ensonga zaffe naye omuyimbi omuto akulaba ng'akwegomba omuwa magezi ki omuyimbi omuto kye balina okukola okusooka bw'oba neegomba butayimba nga nze oba bw'oyimba nga nze awo oba owedde ogwe baba tebajja kukwawula nange so oba olina okunnoonya nenkufunira oba songwriter bwebityo oba noonoonya ebyo mu mbeera yamagyogaosobodde naye funa abasongwriter abalungi abaproducer abalungi ate obeere n'obugumiikiriza bajja kukumalamu nnyo amaanyi naddala ng'otandika naye oba olina okukulemerako kuba naffe batumalamu nnyo amaanyi naye ne tokkiririzaamu mpozi n'ekirala Katonda bakulembeze Katonda tewali kijja oli muyimbi munene mu ggwanga tukumanyi ebbanga lyomaze mu industry eno olina bwe wali okuteeka omukono n'obaako ow'omuggusa bangi nnyo naddala abayimbi abawala bangi nnyo bakuba nti si mulimu gwange kuvaayo kukwogera naye abamu batera okwogera bambi mbala abasiima mulimu gwabakolera lwaki okusinga bayimbi bawala be bantuukirira simanyi lwaki abo lwaki bawala be bantuukirira naye abalenzi ndowooza bo balabanga ekintu bakikwasaganya naye abawala bantuukirira omulenzi yandyetaaze okutuukirira nga takufuna looza ayinza kufuna ati asobola okukuba simu ya manaja wange naye oba asobola okujja ku ofiisi owakaliga bayitawo ku Mozart studio kulina ne Walod Meya tiwotuukawo ng'obuuza ofiisi ya Evans Kaweesa bajja kuleeta oba osobola okukuba ku 0705-225-226 singa wabaayo omukyala akwegwanyiza ng'ayagala kufumbirwa asobola kufuna ati anti nze mba nino siima ate kati ye bwaneegwanyiza nga simwagala aba amaze budde nze mba nina okusooka ne musiima okitegeera saagala nnyo muwala kujja ng'agamba nti anjagala kuba abasinga obungi baba baseetinga
Jjajja gwe watugambako emabega abasunsula akyabasunsula. Bwe mba akusiimye okutwala ewa jjajja wange. Jjajja wange n'akulaba bw'akusiima then n'aŋŋamba nti kati muzzukulu batadde mugende. Ennaku nnyo nti bangi ku bentwalayo bagobwa. Naye omukisa bw'oba omukisa gukutte kati jjajja asobola okukola ki okukkiriza. Naye nga nze ekiriwo kye njagala okupootinga clear nti jjajja kyatasazeewo sikola ki sikikola. Tukulinde 2021. 2021 ngenda kubeera omu ku balonzi. Sigenda kwesimbawo ku kifo kyonna. Twali tukusuubira okwesimbawo era nga tutandise n'okutegeka amatishaati. Nanti ne bankuba Ennyondo. Bwe bankuba Ennyondo ne ŋŋamba mala kulangirira kwesimbawo n'endwamba bbi. Ne ŋŋamba nti oba oli awo waliwo akakodyo kesaakola kikesaategeera n'ensooka mbikoozingamu. Naye ebyobufuzi si byange. Abalonzi obeera tobalidde mu lutwe kuba kati awo bubanga otidde olw'Ennyondo obuyondo. Si Nnyondo buyondo naye bwe balikuba ezizo olinyumiza abajjajjaabo. Naye nze bankuba Katonda yantaase butaasa. Naye kyannaku nnyo nti oziyise Ennyondo buyondo, Ennyondo ezaali omunaana. Ebyo.